mukyali ku radio yaffe ya Royal FM 91.6 nkwaniriza nnyo mu programu yaffe Ebiffa mu Gwanga Kasameeme. Amanya nze Agnes Bulega nakafeero nga nzo kutuusako programu eno. Leero nkuleetedde ebintu eby'enjawulo bingi naye ng'ekigendo singa okuba nga kyogerwako ennyo era kyekikutta abantu mu babiri oba oliawo y'ensonga y'okulondera pulezidenti mu Palamenti. Ensonga eno yaleeteddwa bannaffe nga akalulu ka 2021 kaakaggwa ab'ekibiina ky'NRM bano nno be baagudde nga beeyita ba Transformer Cadres Association Uganda era balina ne pulezidenti waabwe mulamba ye mukulu Felix Adupa Ongwech nga bano bagamba nti akalulu ka 2026 tetwetaaga pulezidenti kugenda nti abeesimbyewo ku pulezidenti bagenda banoonye emikono bakole ki nedda nga bagamba nti pulezidenti alondebwe nga mu Palamenti. Ensonga eno yaleese bannayuganda bangi, abamu yabasanyusizza, abalala yabaleese nga banyiikaavu nga bagamba nti ate tuba twateekawo constitution ya 1995 eragira okuba nti pulezidenti buli luvannyuma lw'emyaka 5 akakiiko k'ebyokulonda kanaategekanga okulonda bannayuganda okwesalirawo okulonda abakulembeze baabwe okuva ddala ku pulezidenti waggulu. Alonno nga yalina okuba nga yavunaanyizibwa ku ggwanga lino. Kale ensonga eyo yaleese bannayuganda bangi nga banyiivu nga bayomba nga baga nti abasajja baagala kuyisaawo byabwe, abalala nti ne ssente y'omuwoomusolo ebadde egenda nnyo oba oliawo banakikolera mu Palamenti ekijja kuba nti ensente zisaasanyiziddwako ezandibadde ziggwera mu kalulu. Mu studio ndimu n'abantu ab'enjawulo abakulu bavudde ku Muteesa Royal University era nga tugenda kuba tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo. Bo balaba ddala pulezidenti tumulondere mu Palamenti bannayuganda oba tubaggyeko ddembe lyabwe lya bwebange oba tugende mu kalulu nga bwe kibadde nga. Nja basaba abakulu bano batweyanjulire. Katandike n'omukulu oyo ndowooza. Amanya n'eddoboozi nze Kabanda Abdul Hood nga ndi muyizi wano ku Muteesa University. Amanya gange yenze Kenga Nzishila nga ndi student ku Muteesa University. Amanya gange nze Nakibuuka Susan muyizi ku Muteesa University. Nze Kuteesa George Williams ndi muyizi ku Muteesa University. Tweyaze okutukyaza mu program Ebiffa mu Gwanga Kasameeme. Beba abakulu nga we mbawulidde bagenda kubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo gye tuva okwanjulira ya pulezidenti okubeera nti alonderwa mu Palamenti. Poza okujjukizaamu akatono gwe munnanga ali eyo atuwuliriza nti ebimu ku biwenkizo omuntu okwesimbawo okuvuganya kwa pulezidenti w'eggwanga lino, omuntu oyo alina okubeera nga munnansi nga mwana nzaalwa mu Uganda wano. Alina okubeera nga alina obuyigirize obutakka wansi wa siniya ey'omukaaga, alina okubeera nga ogamba mulonzi ali mu bitabo bya Electoral Commission ebyo by'akakiiko akavunaanyizibwa okutegeka okulonda, ate nga alina n'endagamuntu oba basinga gye bayita National ID ey'eggwanga lino. Bimu ku bimukakasa nti munnayuganda era alina asobola obutereevu okwenyigira mu kulonda kuno. Mukulu Hudu Kabanda, pulezidenti tumulondere mu Palamenti oba abantu bannayuganda bakikubenga ekibadde ng'enjogera ennaku zino bwegamba? Neyanziza nnyo omuteesiteesi wa programu eno era neesiimye nnyo okuba nti nze omu ku abo abali wano eno okuba nti tugenda teesa ku nsonga eyo. Kaakati nze ndowooza nti ekintu ekyo tekyandibadde bwe kityo lwa nsonga ekisooka abakulu bano abali mu kabiina kano aka Transformer Cadres Association Uganda na NRM, ekibiina ekiri mu bufuzi era kyetulabye nti nno bantu bangi nnyo bakyemulugunyako okuba nti bakola ebintu byabwe okusinziira ku agenda ya muntu omu ye mukulu Museveni. Kakati emu ku nsonga zange ndowooza nti abantu bano bali mu project wadde nga bo baavayo ne bagamba nti no si project nga bannayuganda abamwe bagamba. Omukulu Adupa Felix ngono ye president waabwe yavaayo n'akirambika nti bo si project. Naye okusinziira ku bigenda maaso mu ggwanga ennaku zino ng'olabira ddala nti nno we babanga tebaagala mukulu Museveni akomewo naye nga bambi musajja bw'atunga bw'akaddiye era bw'omulaba.
nga tebaagala agende ng'atambula kubanga omukulu Honorable Robert Kyagulanyi yabalagako nti nno ebintu by'amaanyi era ye omukulu yakozesa ensonga ya curfew oba eya covid mu kalulu akawedde ndowooza oba oli awo n'akweka nekiri eri nti nno munafunafu ennaku zino takyasobola. Mukulu Kabanda otowaidde covid yaliwo curfew yateekebwawo lwa bulwadde bwa covid. Anti kakati kubanga kakati we tujja mu politics curfew ono yali alina ennaku zaakomako naye kakati ate ensonga ya covid kubanga twalabako enkuŋŋaana ezimu eza NRM bangi nnyo baali bazikola naye nga wadde bo tebaabagaananga naye side z'opposition zo baazitangiranga. Not position muleka mwakolanga effujjo Kyagulanyi wajja ne mugira nnyo anti effujjo eryo mujja kutambuza obulwadde effujjo eryo nedda effujjo effujjo eryo lijja lwa gundi lwa poliisi ereekawaga amaanyi agasukkiridde naye nga nzirayo ku nsonga yange nze nsuubira nti baagala kuyisaawo projekiti eyo esobola okuba nga ye either eya muhoozi nga baagala omutabani w'omukulu addewo engeri gye kiri nti mu Palamenti NRM era yeesingamu obungi n'obunene kati ndowooza nti awo we baagala bakwatire abantu kubanga already tuzzeeko by the way tuzze tulaba amateeka nga togikwatako ne age limit nga gakyusibwa mu Palamenti kati gwe ki ekikulowoleza nti nno abantu baneeno abeegattidde mu Transformer Cadres Association era si kye baagala okukola lwansonga bakimanyi nti nno balina amaanyi mu Palamenti kubanga kuba MP 527 ndowooza NRM enako ba MP nga 3 obviously baba balina amaanyi kakitegeeza nti we tuba nga tugenda kulonda president mu Palamenti ate nga bisinziira ku kya kibiina kitegeeza NRM ebegenda twala oba president. Katugendeke wa Muteesa omulala tulabe kubanga Mukulu Kabanda agamba nti bano bataddewo kintu kyabe bagala kiriira mu ssente balina kye bayisaawo. Katuwulire Muteesa omulala. Nze mbadde nteesa nga ngamba nti buli munnayuganda yenna alina eddembe okulonda omuntu yenna gw'ayagala gwawulira nti oyo yajja okusobola okumuteeseza oba okutuusa kiki kye yandiyagadde kibeere naye olw'okuba nti aba talina busobozi kutuuka mu Parliament basalawo ne basindika abantu babakiikirire era nga basaba eddoboozi eryo libeere nga lituuka eri bekikwatako. Naye ensonga eno munakuba mugitunuulidde bwe mutyo mwali mukirowoozezaako nti basobola osalawo okulondera pulezidenti mu Palamenti ate akalonde kamukubirayo kubanga si buli bugaba bayinza okubeera naye nga gye bali naye nga bakola ki nga it's not mandatory nti bonna bagenda kulonda oyo. Katuwulire Muteesa omulala. Era ffe nga aba Transformers Cadres Association twebaza nnyo ssentebe waffe Felix Adupa Ongwecho olw'ekirowoozo ekyo kye yaleeta kubanga ekisooka twali twagwa mu kalulu offe nga bana NRM naye ate nga tulaba engeri gye twasuulibwamu teyali mu bulambulukufu kubanga twalina ebigendererwa ebisinga okuba obulungi eri abalonzi baffe n'eggwanga lyaffe naye ne wajja omuyaga gwa nuupu ne gutwera mu ngeri gy'otayinza kukkiriza ne guleka abakulembeze abalungi ne guleeta abantu abatalina bye batugasa. Onzijukiza omwana oli omuzadde gwe yagamba nti lwaki wasembye nati musomesa byaleese bye nabadde simanyi naye nina bye mmanyi naye nga omulamwa gwaffe ogw'ekigendererwa kino kubanga tulaba nga pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni akwatidde ekibiina kyaffe ekya NRM ekirungi ennyo okuviira ddala mu 1986 afuze bulungi eggwanga lino. Kyova olaba twagala okubeera nga kati olaba nga abakulembeze bano abawansi kati ababaka ba Palamenti ne bassentebe ba district n'abalala batandise okunyeenya ekibiina kyaffe kati kiva tuba twagala abantu gye tuyita cream yebeeronda yokka omukulembeze nti kubanga yadde Ssemateeka ono awa bannayuganda eddembe okwerondera pulezidenti ku myaka 18 naye abantu abasinga tebategeera lwaki balonda. Mukulu
bw'ogamba nti obeera tovodde bannayuganda nti kurimu yebeeronda mba tenvodde ku binogoberera mu ssemateeka kuba njagala okutegeeza nti gavumenti nga gavumenti erina emikono esatu egigifuga waliwo gye tuyita judiciary eyo ebeeramu abalamuzi etulina gye tuyita executive yeyo erimu president ekulembera president nitubeera ne legislature yebeeramu ababaka ba palamenti akati bw'ogamba nti kurimu njagala ali ebweru yakifune bulungi bw'ogamba nti kurimu yabalonda bannayuganda oba tubavodde munange Susan wano kamala okubamatiza ebigendererwa byaffe musooke mubikakase nti byebigenda okukyusa ensi eno n'okuleeta omukulembeze gwe twetaaga. Kati ku nsonga eno nga omukulu Felix Adupa we yagamba nti basobola nabo okulonda omukulembeze waabwe nga batudde mu paliamenti. Ffe ng'abalonzi omulimu gwaffe tulonda abo bonna be tusuubira nti bagenda tukiikirira batule mu paliamenti. That means tubawadde amaanyi aganatusalirawo naffe ffennyini mu nsonga ezimu ze tutajja kuwuliranga naye engeri bo gye bagenda otukiikirira bagenda kuba batudde awo kumpi n'omukulembeze be basinga omutegera n'okusinga ffe abamulondere n'ebbali kubanga abakulembeze abamu be tulonda si be bayitamu. Kati abo abakulembeze baffe bano abakiikirira bino ebitundu bye tubeeramu bwe tubalonda ne bagenda mu paliamenti otukiikirira bajja tujjukira ne bagamba abantu baffe ono ye omuntu omutuufu ffenna asobola otukulembera. Oli ku Royal FM 90.6 gy'owuliriza ebyo by'owulira birowoozo by'abannaffe okuva ku Muteesa wa Royal University nga bakubaganya boogera ku nsonga gy'oyinza okugamba nti ekutte nnyo omubabira abantu ensangi zino ey'okubeera nti president atandika okulondebwa mu palamenti. Mukulu Kabanda yabadde alina ensonga gye yasigadde nayo ng'emusiiwa tutanye bulungi awo Mukulu Kabanda president mulondere mu palamenti oba tusigale nga tulonda nga yetubadde. Nze ndowooza nti kano kakodyo kakuwummuza mukulu Museveni akooye. Ate n'ekirala ekineewunyiza nnyo mwami Kuteesa kyagambye agambye mbu ayagala ba cream be baba balonda mbu ba MPs si baba ategeeza naye ate mwami Museveni yennyini ali ku record ng'avaayo ng'agamba nti ffe aba NRM kasita babanga ne waasumagira n'agwa eri n'afulutya mpaala naye kasita awagira ekirowoozo ye nga mukama waabwe kyage kati onkakasa otya nti nno abantu abo boogamba bo balonde bali cream nga mukulu waabwe yennyini avaayo n'agamba nti newe bafuluuta ne bagwa eri. Ekirala kye tutalina kubuusa maaso nze ndowooza nti abantu bano baagala bagifuulenga kingdom enkola yaayo ebeera nti nno taata waakwatamu waavaawo omutabani abaddako oba muganda we. Nze ndowooza nti okusinziira ku bintu engeri gye bitambulamu n'engeri gye tuzze tubirabamu tuwulira mu house project teyinza kubeera nti no coincidence nti mu house project evaayo bweti eri mu kumeruka ate ne bana aba Transformers Cadre Association Uganda nabo ne baleeta ekirowoozo ekyo. Mukulu Kabanda kyoyagala okugamba nti kino kye tugenda okugendamu tulinga nga abagenze North Korea ewa President Kim Jong-un. Nze ndowooza ye baagala okukikola. Ekyaffe si bwe kiri ekyaffe ekigendererwa kyakyo nga munange Susan bw'agambye kyakulaba nti ng'abantu bwe basalawo ne balonda abakulembeze baabwe n'ababaka ba paalamenti kitegeeza bwe basindikira omubaka wa paalamenti ono asobola era okubasalirawo kubanga ly'eddoboozi lyabwe katukkiriza nti ne bwe tuba tusazeewo ababaka ba paalamenti be babalonda pulezidenti era omubaka ono gw'anaaba alonzeeko abalonzi be gwe bajja okubanga gwe bamugambye nti oyo Yoweri Kaguta Museveni yakyatutwalira eggwanga lino yakwatidde eggwanga lino akati okusobola okututwala mu maaso n'okututuusa ku birirwa byaffe ebya $400. naye nga wetutunulako mu nsonga eno ogamba nti nno ababaka bano be baba balondeddwa nja kutwalako ku example ya by-election y'e Kayunga ya LC5 ebadde yakaggwa twalabira ddala nti mwalimu obulyake bungi nnyo n'omwana omuto azaalwa eyakazaalwa kyalabirako ddala kati gokakasa otya oŋŋamba ate nga waliwo ne betulabye nga bagaba ssente mu bululu buno nga buddibwamu kati onkakasa otya nti nno abali eri ddala kituufu be balina okubeerayo. Waliwo
be yagambye nti okulonda mu Uganda tekukyasana buli omu yeefuge yekka tujja kugenda kweka tugendeko mu mulango tugenda kuba tukomawo mpulizo kyali ku 9.6 Royal FM tugenda kuba tukomawo. A glance at the aim of regionalism empowerment. When you take a sport or either take a deep look at the way the aim of regionalism department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the well-stocked studios of Royal FM and AIM TV. The department has fed the group of practice with outstanding personnel backed by professionals in the practice, and it is seen from the products of the different students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student. The MRO TV now has some of the most competitive programs in the media world. It is Mutesa One Royal University Journalism Department. Nkugamba tukyagenda mu maaso ne programu yaffe Ebiffa mu Gwanga Kasameeme era ng'omuweereza nze Agnes Nakafeero okubeera nga njikutuusaako. Nina bannange mu studio nga yonna kutegeezezza ng'ensonga ekubaganyizibwako ebirowoozo y'eyokuba nti president waliwo bannakibiina ky'NRM we baamala okugwa mu kalulu ne bagaa nti kalulu ka 2026 bino tulobitegedde kuba ffe batulese nawo abalina ebirowoozo ebirungi ne balyoka baleeta mu munyaga gw'ennyufu ne gulyoka guleeta abantu gaa nti 2026 bwe tetujja bbikiriza president alina okulondebwa mu palamenti ddala kituufu president alina okulondebwa mu palamenti. Mukulu Kabanda president mulondere mu palamenti oba waliwo tukiyite kufiira ku bantu kwagala kwekomya buyinza oba kwagala nnyo ggwanga lyaffe? Kakati ekimu ku birala ze ndowooza nti abantu bano baagala kwewonya kulabisibwa. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu kwabataddeko. Otegeeza ki okulabisibwa? Kati nja kuwaako ku example ya ku ttabi erimu erifuga, that is the jury. Oba ettabi eddamuzi mu ggwanga. Tulaba nti nno omukulu Bobi Wine atwalayo omusango ate bo bennyini ne beerwanagana. Tujjukira omu ku balamuzi Esther yavayo n'agamba nti baneeno bannange bye bakola bali mu kyekubiira. Owinyi Ddolo Chief Justice kennyini n'avaayo ate naye n'amuddamu kwegamba nga biri awo kati nze ndowooza nti kino ekyokuleeta ekyokugamba nti no balondere president mu parliament munnange nno ate kati bali mu kwekwasa muyaga bali mu guyita muyaga naye ng'ate bali mu kubalabisa. Okiraba ekintu ekyo bali mu kubalabisa kati bali mu kugezaako kulaba ngeri omuvubuka ono tumwewaze tutya. Abantu okulondera president mu parliament lwaki temwesiga bantu bammwe bano abagenda okulonda era baba bavudde no muffe tuba tubasindize. Nakuwadde ekyokulabirako nti okulonda kuno okubeeramu akavuyo ennyo kwe tulabamu okugaba ssente kwe tulabamu okusiba n'okukugira ba agenti baabo abali mu opposition oba ne bakwata DR forms. Opposition mwine fujjo lingi polisi ekugamba nti beera wano odduukayo ddeeri. Munnange nno omukubiriza efujjo eryo liva ku ba security be basindikamu kubanga wali weebuuzizaako nti lwaki awali yero aba security abo tebayimirira obuyimirizi kukuuma bantu. Tugambe nti nno woyambala reedi ng'ofuuka kisolo nti obanga otandika okusonsokereza abagundi aba security. Abayero bakuuma amateeka mukulu Kutesa alina ekimmo kyawe. Kala yaabwe eteesa kubanga kala yaabwe ya musaayi kati abantu abasinga bwe bagira bagitya nogira bagirabanga kabiddenja naye ffe abayero ffe tuli musaana kyova olabanga we tubeera obeera olaba emirembe emyereere nga Ssaabalwanyi waffe gye yaleeta era kyova olaba twagalira ddala nti tumuleete tumufronting atwale eggwanga lino mu maaso kubanga Katonda yamutuwanga kirabo. Ate ekirala nnyo omutesitesi kye twagala bannaffe bano bamanye nti tulabyeko ebitundu bingi
gye baatuwangula mu kalulu era kyobola yensonga lwaki naddala twagala okutembeeta ekintu kino kigguke paka mu Palamenti abaka be baba balonda kubanga ffe tusinza majority ebitundu ffe tulina ababaka abangi mu Palamenti n'olwekyo tusuubira nga singa bannayuganda banaba batwegaseeko okwagira ekintu kino kijja tutuusa ku bigenderwa n'ebirungi bingi kuba tulabyeko mu bitundu bingi gye baatukuba akalulu boogeza ng'eruweere bamunaanika twalinayo Dr. Muyingo minisita omubeezi ow'ebyamatendekero aga waggulu ow'ebyenjigiriza mu matendekero aga waggulu enkulaakulana gye yali aleese mu kitundu ekyo ebintu bye yali akola naye n'olaba engeri gye bamuseketera abavubuka bano ne bakola effujjo ne bakuba abalonzi ne batya n'okujja okulonda ne bawangula kati n'enguudo zonna omusajja yali atukolera enguudo ebyenjigiriza ng'awa abaana basale naye ate ebintu ebyo yadde yawangula naye asigadde abikola naye omuntu gwe balonda taddangayo tebamanyi na woofiisi ye weeri ku kitundu kati ebintu ng'ebyo byetutwagala bibeere nga bigenda mu maaso kubanga bigenda kuzingamya enkulaakulana mu bitundu nti abagamba nti ye yajja kulya nakugula ku mmotoka nene omukyalo ono alina ekimboja nze ekyo Mr. Kuteesa sikkiriziganya nakyo kubanga ekintu ky'okulemezaako omukulembeze nga mwagala Palamenti eronde kiba kitegeeza omugijja omuto abaana abato temubakkiriza bba wabukisa kulonda kubanga twagala Palamenti yebeeronda omukulembeze tekisoboka ekyo ssebo kubanga olaba ne Moses Ali yali agudde mu Palamenti tetumanyi lwaki akyaliko omumyuka wa Ssaabaminisita owokubiri General Moses Ali gwogaa nti yali agudde mu Palamenti yali agudde mu Palamenti tetumanyi nsonga lwaki akyaliko kati abazeeyi abo bwe mulaba baveterani baffe bamanyi gye nvudde w'eggwanga lino ate balina n'ebirooto bingi kuwa gye tugenda naye bano abavubuka bakyalina omuliro mungi babayita bagiwadde omuliro naye tebalina bigendererwa biri awo byasimba bigamba nti oba balina gye batutwala mu maaso wano waliwo waweereza ka message egamba nti mukulu Kuteesa ate awagidde nnyo ekintu n'ayitawo buyisi abanakyo alina gawaddwala ekyokulako naga nti bazeeyi abo bagamba ng'ate omunya akamala okusoma wano budget naga nti yakola nga nziramu mwami Kuteesa ku ekyo omukulu omu kuba bayita ba veteran Kahinda Otafiire yavaayo ye kenyini Geno Kahinda Otafiire yavaayo ye kenyini n'agamba ekimu ku buzibu ebiri mu Uganda be bakulembeza abakulu abatamanyi kyakola kati go ngamba otya nti nno ate mukyalina vision nga omu ku mmwe avuddeyo n'omukulu gundi bwe bamuggyako oba minisita era still Geno ono werise mwami Tumwine era naye yagamba omukulembeze ndowooza aveeko mu ntebe kyemulemye okututegeera ffe nga ba Transformers Cadres Association nti tetwagala kulemezaako Pulezidenti Museveni naye twagala ababaka be baba balonda Pulezidenti agenda okututwala mu maaso n'okutukulembera ate Pulezidenti Museveni munoonyeza bwerere nti akuze nti oba bakaddiyo oba abakulembeze baffe bakkaada be tulina kubanga twala ekyokulabirako ekya COVID-19 we yajjira wano singa si Pulezidenti Museveni twandirabye emirambo wano emiyitirivu ng'egyali e China egyali e Italy kyetwalaba mu America naye tekyatuuka wano kubanga omusajja oyo Katonda yamuwa amagezi alina vision ennungi eri eggwanga lino kyova olaba yaggalawo omuggalo bano bagiwadde omuliro ne batandika okugamba nti atuggadde abazungu bagenda kumuwa ssente naye n'ataasa abantu obutafa kuyiika mu ngeri ng'amawanga amalala bwe gakosebwa kubanga omuggalo guno yadde gwaliwo naye bannayuganda basigala bali safe ne basigala nga balamu era nekitatukosa nga bwe kyakosa amawanga amalala n'olwekyo akyalina ebiruubirirwa ebirungi eri eggwanga lyaffe nyabo Pulezidenti kituufu akyalina vision tumulondere mu Palamenti oba bagala kusala bannayuganda nsawo nga bwe bagamba tewali obufuzi butava wa Mukama kati ekiremesezzaako omukulembeze bannange mugezezzaako niwe olaba akyatuddeko era ng'akyalina obukuumi obwo bw'amaanyi naye alabika Mukama kati kantunuire ku nsonga eno gye twayitamu nga mu 2017 we bagamba nti gye baali bayita togikwatako omukulembeze w'eggwanga yali alina okukoma ofuga nga awezezza okujjekoma ku myaka gya Pulezidenti
okujja ekkomo ku myaka gya president omukulembeze w'eggwanga kigambibwa nti kyali kyawandiikibwa nti watuukanga myaka 75 alina okuvaayo alekere abavubuka abato nabo okufuna omukisa okufugako eggwanga lino eddene. Kati mweyo ensonga omukulembeze w'eggwanga yavaayo nga ye n'agikwatako. Twali tulaba ffenna buli kimu nekikolebwa paka we baagiyisaawo era n'agikwatako era yakyatuvuga. Naye ku ky'emyaka temweraliikirira kuba nalabye gavumenti egenda kuleeta ekyuma ekikebera emyaka ogamba nti nze 5 nga kyuma kikugamba olimba dedededede gwe 2 ku nsonga eyo temweraliikirira. Ate yadde banaaba bakireese naye tekigenda kujjawo ddembe lya muntu kugamba mubaka we nti owaaye baleese wuudu ne baleeta Ssekidde twagala Ssekidde oyo gwe mubamuwagira. Kaakati bano abanuupu bano abazze n'effujjo nga balowooza nti ebintu byakusaaga. Ebintu bino ekibiina kyaffe twakizimba nga kirina omusingi omunywevu era tusuubira omuntu yenna gwe tubaleetera yaba ayina ebiruubirirwa by'ekibiina kyaffe bigenda okuleeta enkulaakulana omuli okutumbula ebyobulamu, ebyenjigiriza, okuleeta enteekateeka omuli parish development model okuzituusa mu bantu okulaakulanya abantu buli muntu abeeremu n'akasimbi mu nsawo kubanga ekisinga okutawaanya bannayuganda omuteesiteesi omuntu butabaamu n'akasente mu nsawo. Naye bwe tuleeta enteekateeka ng'ey'emyoga ebibiina bingi bifunye ssente abakyala bakoze ebibiina batandise bizinensi kati n'entalo obutabaamuko mu maka bayimba n'obuyimba ne beebaza pulezidenti obajja mu ffumbiro weewaawo yabatuusa emiryango kati era tebakyali manju ate n'akasente mwekali mu nsawo. Omuntu kasitaaba nga asobola okuweerera omwana enguudo nnungi asobola okutwala omwana mu ddwaliro amazzi weegali ate twagala ki? njalo nalina ensonga emusiibo pulezidenti mulondere mu paliyamenti oba tuddeyo wansi eyo tuyiweyiwe omusimbi gw'omusolo nga tulonda tunoonya obululu. Nze ngamba nti enkyukakyuka erina okubeerawo mu ggwanga kubanga enkyukakyuka weebeerawo n'enkulaakulana yeeyongera mu ngeri nti emigi gy'emito buli lwe gifuna omukisa okubeera nga gikirizibwa okubeera nga gyesimbawo mu bukulembeze bw'eggwanga. Enkyukakyuka ebeerawo kubanga babeera n'ebirowoozo ebito nga basobola okukulaakulanya eggwanga. Mu ngeri eno jjukira nti gavana Mutebire yali yagenda okuva ku bukulembeze ng'amaze kufa. Kiba kitegeeza nti ebbanga lye yamala ng'akulembera abaana abato tebaafuna mukisa kujja kukulemberako. Waliwo omuteesa wano aweereza ka message agaye nti bannaaye bavubuka mwagala okuleeta nga babbi abavubuka temutuleetera bavubuka babbi nnyo. Kati nno ojja kwewuunya munnange nti mu bantu abatwala biliyoni ne biliyoni mu ggwanga lino temuliimu muvubuka era ngenda kutasikinga mwami Kuteesa ono atubulireyo nga 2 naye kaakati nze sinyinza obutabogera lwa nsonga nti munnange ate be bali mu ntebe bayinza okunona. Okwongereza ku nsonga ya munnange waneeno jjukira nti abavubuka mu ggwanga muno bakola 77%. Kati ekitegeeza nti abantu bano balabye nti nno Bobi Wine akumye abavubuka bangi nnyo okwegatta mu by'okulonda. Ojjukira emu ku projekiti za Bobi Wine zaali funa endagamuntu gw'osirike okitegeera twali tuli awo ne baintroducinga voters something simango ina engendagamuntu tebagyetaaga kugamba bye bakola byakubuzaabuza nti abalina endagamuntu batono ate balimu batimbadde mukisa okulonda pulezidenti gwe baagala era baamala kikola nga Bobi Wine avuddeyo kwogera kiri ekirala nga mmaliriza nga mpumbawumba omukulu Bobi Wine omanyi mu referringako nnyo lwa nsonga nti awadde abantu bangi essuubi. Omukulu Bobi Wine yagamba mu lulimi olunyaanyimbe ngenda kuba nkivuunula nti you can't let someone who won't be in your future decide your present. Nti tosobola kukkiriza muntu atagenda beera mu biseera byo bya maaso kukusalirawo kikiriwo ssaawa zino. Kaakati bano abakulembeze abali mu NRM abasinga nga bakulu ate nga tetwerabira nti nno ebintu ebisinga okukolebwa bibeera ku agenda ya muntu omu oba kwagala kwa muntu omu mukulu Museveni gundi ye head of state. Head of state. Era wetwawukanira nabo mu nsonga kino lwaki twagala pulezidenti alondebwe mu Palamenti nti lwakuba bo bano ab'opposition
batunuulira nnyo okutwala obuyinza naye ate ffe si kye tuluubirira ffe tulumirirwa bannayuganda ate twagala n'okulaakulanya uganda eno ffenna tweyagaze kubanga kyova olaba mu kiruubirirwa kyaffe ekintu kino kyova olaba tukipika nnyo ate era twagala kigguke nti tugenda kukekkereza omusimbi mungi ogubadde gwonoonekera mu kutegeka akalulu eyo ekyazanga eyo ebudoolindo eyo ebbaale yonna abantu ne babanga ensimbi nnyingi ezisaasaanyizibwa mu ggwanika ly'eggwanga ate nga tukyali mugamu ku mawanga agakyali obubi nnyo kati sente ezo bwe tukekkereza akasente ako ak'okutegeka okulonda biliyoni ne biliyoni za sente gwe teebereza ensimbi ne basabanga biliyoni 100 okutegeka obululu obwa local councils kati ate aka president ziba sente kati bwekategekebwa mu parliament tuba tukozesa sente ntono waliwo agambye wano nti bwana kuteesa nga atulimbye nnyo bagenda kusevinga omusemi gwa munauganda nga sipiika yaguze emmotoka ya buwumbi 2 omukyalo nalina tuwumbe nze mbadde nteesa nti lwaki mulinda tumale kuyiwa musaayi lwaki temuvaako mirembe n'abalala ne bakwatakwatamu lwaki mulinda omusaayi gw'abantu gusooke guyiike mulyoke mugambe nti nga twalwawo kikola ate era ku nsonga eyo yennyini mwami Kuteesa obedde ayita abanuupu ab'effujjo naye era still kiri ku record mwami Museveni ng'agamba nti ye Ssaabalwanyi era ye master of violence kati awo sikutegeera omukyalo ono kawumbewumbe Ssaabalwanyi fujjo mbadde nteesa nti abantu betulonda abasoba mu 5 bwe tuba ffeffe nnyinnyini ffe ababalonda ne tugamba tebalina kye batuyambye mu paliamenti twesize eki nti gwe tunaalonda naye taabeere kyekimu kati kye tuba tubalonda bo bennyini nabo babeeko omukisa balonda oyo omuntu agenda okubafuga kubala batandikira ku bo ne bafuga ffe ate lwaki tubayita bafujjo nti emirembe gye tutaddewo tulaba nga be baagala okugyonoonatwalaba wano bwe baagaana Bobi Wine okugenda eluuka mu campaign baakola effujjo ne batandika okwonoona ekibuga naye ate nga akakiiko ebyokulonda kaali kalambise bulungi enteekateeka buli muntu eyeesimbyewo kwalina okugendera ne mu kitundu naye kati bo olw'okuba baagala ebintu bya ffujjo bino ne batandika okutabangula emirembe gye tutaddewo ate nga bwe nabagambye nti ffe tulina Ssaabalwanyi obukodyo bwonna bwe bayitamu abaabumanyi kati kyova olaba nti effujjo lyabwe lyonna ne bwe baba bateeka buteesi kukola kintu ffe tuba twabasomye dda kubanga embeera yonna tugimanyi twagiyitamu mu nsiko. Oli ku program Ebiffa mu Gwanga Kasameeme bwete bwetambudde mbadde n'abakulu ab'enjawulo mu studio sijja kubakodiramu wedda beeyanjula naye nga program yaffe bwete bwetambudde tubadde tukubaganya ebirowoozo ku nsonga y'okulondera president mu palamenti. Tusaba bannayuganda batwegatteko mu kukyusa eggwanga lino n'okulitwala mu maaso nga bawagira ekiteeso ekyo. Mwerwaneko temukkiriza bafuga nga abatategeera. Sijja kusukawaawo naye nga ekikulu kya byonna tusse ekitiibwa mu ssemateeka afuga eggwanga lino tugoberere ebyo byagamba byalambika ye agamba ate ku kyokulonda mukulembeze eggwanga bwetyo tutambudde sigadde ndi Agnes Nakafeero muweerezaawo ku Royal FM 91.6 omukama abankuumire.